Abaana bakatonda b'omuwendo bannange, abaagalwa ba Katonda bannange, obulamu weewaawo obulamu embeera si nnungi, naye tumanyi nti Mukama afaayo nnyo gye tuli, si weewaawo. Sabbiiti ewedde saasobola kuweereza mulimu olw'ebyo ebigwawo, naye mbasaba bannaye munsabireko kyo nkibasabye. Era nakano njagala nkayiseewo bambi buli ampuliriza nkusaba buli Sabbiiti beerangako ky'oteeka awo ku bbasaaya wali ekirabo kye 13 obadde 13 Labbaani, teekamu kooti eneegenda okuggwamu munnaye nga weewuunya naawe ekirabo ky'owadde omulimu gw'enjiri. Nsaba Mukama akumpeera omukisa nga buli Sabbiiti oteekamu nga bulijjo eno essaawa mwetuwuliriza omulimu gw'enjiri, nga ne leero era omulimu gw'enjiri gugenda kuva mu nsi eyitibwa Kiri. Omutwe gwa leero gugamba abameesani abataasuubirwa, ng'era gukwata ku maka oba ku bafumbo. Omwami ng'ayitibwa Alvaro, then omukyala ayitibwa Natalia wamu n'omwana waabwe Katalina. Omusoosizi atugamba nti omwami ono Alvaro ne mukyala we Natalia munnange baali bafumbo, abafumbo abaalina amaka amasanyufu nga babadde mu bufumbo bwabwe emyaka 9 mu nsi ya Kiri. Kale abafumbo bano Alvaro ne Natalia era bo bagamba nti munnange emyaka egyo gyonna gye babadde mu bufumbo bwabwe baali tebalina nteekateeka yonna yakufuuka bameesani era nga tebakirootangako. Lwaki? Anti ye omwami Alvaro yali yakola ng'omusawo w'amannyo mu kkanisa ya SDA, kyokka era ng'akola ng'omusawo akola ku by'okubudaabuda era ku yunivasite yaffe emu eya SDA mu Kiri. Balina omwana waabwe omu yekka Katalina, by then yali aweza emyaka 3 egy'obukulu. Kale nga baali Abadventist balina ku kkanisa yaabwe ekitongole ekya volunteer service, nga kino bwali obuweereza obwannakyewa obuyambako ekkanisa y'omu nsi yonna okubunyisa enjiri. Ekitongole kino abafumbo bano bambi bwe baakiwulira baakyegomba okukyegattako nabo babeere bannakyewa, naye nga bamaze okyegomba ne beebuuza oba tebaali tebakuze nnyo, kubanga omusumba bwe yakiranga bagenda okulaba abasinga okwewandiisa nga bavubuka abasoma ku yunivasite, abalala bavubuka bato bali mu myaka nga 2, kyokka ate nga bo bambi baali bawezezza emyaka 35. Tinewakubadde baali bakyagadde okyesunga okukyegattako. Kale basalawo bagendeko ow'omusumba wa yunivasite bamwebuuzeeko oba kyali kisoboka, era omusumba okubaddamu yabakakasa nti Katonda ayita abantu ab'emyaka gyonna okubeera abameesani. Ampuliriza, olina emyaka emeka? Obudde tebulinayita gwe okubeera omumeesani. Abafumbo bano ababiri Alvera ne Natalia bakitegeera nti okwegatta ku kibiina kino tekyetaaga myaka, baddukirawo mangu ne beewandiisa ne bagenda ne batandika okutendekebwa mu buweereza buno obwannakyewa. Kale nga bamaze okutendekebwa baateekayo ate era okusaba kwabwe basobole nabo okutandika omulimu gwannakyewa. Omusuusuzi agamba nti munaye nga bawaddeyo ebbaluwa yaabwe bannanga bafumbo bano, ekiseera temulowooza kyayitawo, baafuna amawulire nti okusaba kwabwe kwali kukkirizibwa era ne bategeezebwa nti baali bagenda ku kisinga ekimu okumalayo wiiki ng'emu okutandika omulimu. Natalia ne Alvaro baasanyuka kubanga kuno kwe kwali okugenda okuba okugesebwa kwabwe okusooka ng'abameesani. Ekyasooka basanyusa nti bwe baali batwalibwa okukola omulimu baalinya ennyonyi. Ennyonyi eno gye baalinya yamala mu bbanga essaawa nga 5 n'eddakiika 3 okutuuka bwe baali bagenda.
akagendo kaaliwo kale bwe batyo baatuuka ku kifo gye baali batwaliddwa okukola omulimu. Naye Alvera ne Natalia bagamba nti nga batuuse mu kifo kye baasangayo, baasanga nga Ekereziya Katulika yali y'amaanyi nnyo okusinga ate ku lukalu ye gye baali babeera. N'ekirala bakizuula nti abantu abaali basinga ku kizinga kino munnange baali tebaagala nnyo bantu baali bava ku lukalu, ate baali bayigirizibwa nnyo nga baba nnyo okubeera mu njigiriza eno ey'ekinnansi. Bino bye basangayo, ate kye basangayo ekirala ti mwana wange ate ku lukalu baali bayogera lulimi lulala. Ku lukalu bayogeranga olulimi olusipanna. Ate we baatuuka ku bizinga babeeri baali bakozesa olulimi oluyitibwa Rapanui. Tebyababeerera byangu. Ate ebyo ebikwata ku mmere ku lukalu baalyanga emmere ne bakkuta bulungi nnyo, so nga ate no ku kizinga emmere yakukekkereza. Abafumbo bano Natalia ne Alvera bagamba nga bali mu buweereza nti oluusi munnanga akawunga kaggwangawo, anti eryato teryajjanga lunaku lumu, oluusi lyalwangawo. Kale emmere ng'eweddewo, awo nno nenkulabiranga emmere temufunye. Abafumbo bano nga batuuse mu buweereza bwabwe bwe bakitegeera nti n'abantu bano baali tebaagala bantu bava ku lukalu, kyokka ate nga bo baali bava ku lukalu. Kale baafuba nnyo okulaba okufuula abantu bano mikwano gyabwe. Baafuba nnyo okulaba nga bawangula obwesigwa bwabwe, nga batandise bwe batyo okuwagala okuwangula ebyo byonna bye baali baagala. Omwami n'omukyala bajjukira Katonda engeri gye yabatambuzaamu, engeri gye yabakulemberamu, baamalirira okuteeka obwesigwa mu Mukama. Bannange nno Katonda mwesigwa era addamu ebintu byaffe singa oba omuwadde omutima gwo n'omulekera akole, kubanga Katonda yaddamu, yatandika okukola ebyewuunyisa. Anti omusawo Alvera eyali omusawo w'amannyo kati ate ng'akola ng'omulambuzi. Anti kino yakikolanga asobole okutuukanga ku bantu. Eyali omusawo w'amannyo kati ng'ayimusa bendera ekkanisa ya Katonda SDA. Era bagamba abafumbo bano banaye nga batuuse ku kizinga ewamu omulimu nga gutandise baagulayo akapikipiki. Kano nno kaabayamba nnyo okutuuka luggi ku luggi, nga bye bagenzeeko babayigiriza ne Bayibuli. Naye kantwala omukisa guno oyo yenna ali eyo ng'ompuliriza nga naawe olina enjiri yo ey'okukatebe, enjiri y'okukatebe ogitegeera eyo. Mukama akikubalire. Olw'obuweereza obulungi abafumbo bano bwe baakola, bannange ekiseera kyatuuka ne baweebwa obuvunaanyizibwa okulera ekkanisa eyo gye baali baasangayo eyo eyali yagwa. Ekkanisa eno bagamba nti baasangamu bammemba 10 abaali bakuliridde. Kale bwe bagibawa okugirera, abafumbo bano Alvaro ne Natalia bannange ekiseera kyatuuka baakolanga buli mulimu gwonna omusumba gw'ayinza okukola okuggyako okubatiza n'okugatta abagole. Baakolanga eby'okuziika. Baanyumirwa obuweereza bwa Nakyewa. Bannange baakimanya nti Mukama yabayita okumuweereza. Okumanya baayagala obuweereza, baggulawo nate ekibiina kya Pathfinder n'Adventure, nga bino byali byagwa. Baabizaamu buto amaanyi. Kilaabu zino nga bazitaddewo, omwami ono bambi abafumbo bagamba zaasanyusa nnyo abaana, era baatandika n'abaana 25. Kyokka ate nga wayise emyezi omuwendo gwagenda ne gweyongererako ddala. Bagamba tebaakomaawo, baatandikawo ne Master Guide Club. Kyokka eno nga yebaddukanya Adventure ate nga yebaddukanya ne Pathfinder. Bannange bagamba abafumbo bano tibagenda okuwaayo obuweereza nga baweereza abaana 95. Abaana bano bagamba baabakolera nnyo, kubanga abaana bano abajjanga mu clubs zino okuyiga, Sabbiiti bwe yatuukanga buli mwana yajjanga ne muzadde we. Mulabye enjiri eyo, sitayiro eyo.
era basanyufu nnyo tiwaliwo omwana omu wa Pathfinder ne maama we bannange baabatizibwa. Tugamba tutya? Omusumba yajja ku kizinga n'ababatiza. Amiina. Kano kalowoozo mumanyi tutuyinza okuyisa Pathfinder zaffe adventure clubs nga tuyingiza abaana babatali ba advent ne tubayigiriza ebibeeramu kyokka nabo ne batuleetera abaana. Mumanyi ako nako nkalabye nze. Abafumbo bano ababiri Alvaro ne Natalia bannange basanyufu nnyo olwa Katonda eyabatwala ku kizinga olw'omulimu gwe. Bagamba ekkanisa y'okugizinga kati erina ebibiina bya Pathfinder ne Adventure. Balina okukkiriza nti Katonda asobola okukozesa senga oba omukkiriza akukozesesa. Weewaawo kano kabuuzo onoogenda ng'ofuulira Yesu abayigirizwa. Mukwano togaana, you can. Amawulire amalungi kakati omwami ono Alvera ne mukyala we Natalia n'omwana waabwe baweereza abali mu kitongole kya Adventist Volunteer Service abaminsani okumala ebbanga. Batusaba bambi obutakoowa kuwangayo kirabo kya Sabbiiti ey'okumi-n'esatu. Lwaki? Kubanga baagala okuggulawo ekifo ku yunivasite ekijja okutendeka abaminsani abalala abasingawo ku bo. Kusaba Mukama agukozese. Webale nnyo okuwaayo ekirabo eky'omuyiika ku pulojekiti eno ey'omugaso. Kwagaliza Sabbiiti ennungi. God bless you.